Olwaleero abayizi abasoma obusawo n'obuzaalisa lwe batandise okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo ebitegekeddwa ekitongole Uganda Health Professions Assessment Board. Ku ttendekero lya Butabika School of Psychiatric Nursing, abayizi tusanze bali mu kufalaasirwa okusembayo ku birina okugobererwa. Oluvannyuma bayingidde okukola ekigezo kyabwe ekisooka era obwedda abayingira basooka kwazibwa okulaba nga mpawo ayingira n'akapapula awakolerwa ebigezo. Embeera teyawukanye ku eyebadde ku School of Psychiatric Clinic nalyo lisangibwa e Butabika, ngero naye abayizi basangiddwa bali mu kweteekateekera ekigezo kyabwe ekisooka. Akulira ettendekero lya Butabika School of Psychiatric Nursing, Harriet Kwagala, ategeezza nga mpaawo okusoomoozebwa kwonna kwe bafunye mu bigezo bino. Ebibuuzo bituuse mu budde, n'abo bonna ababivunaanibwako nabo batuuse mu budde. Alaze obwennyamivu olw'ebizimbe mwe basomeseza abayizi okuba ebitono. Tukyatwala abaana batono, ndowooza okusinziira ku bulwadde bwe bweyongera, at least twandibadde tubeera n'abaana nga 1,000 katugambe buli mwaka, naye tekinnaba kusoboka kubanga ebizimbe tebitumala, abasomesa tebatumala, ate n'ekirala n'entambula transport naye kizibu. Okusinziira ku kitongole ky'ebigezo by'abasawo n'abazaalisa Uganda Health Professions Assessment Board, abayizi ebigezo bino babituulidde mu bifo 215. Among these, 68 are allied health assessment centers, while 147 are for the nursing and midwifery. 18 centers were merged according to the OPAB regulations, and training institutions that registered candidates. In total, there are 233. Kyokka ku mulundi guno tukitegedde ng'omuwendo gw'abayizi abasoma obusawo n'obuzaalisa bwe gweyongeredde ddala. The candidature stands at 99,751, where 30,184 are allied health candidates and 69,567 are nursing and midwifery candidates. Ssaabawandiisi w'ekitongole kino Helen Mukakarisa Mutalatambi alabudde amatendekero kussa n'abayizi okwewala okwenyigira mu kibba bigezo. Kyagamba nti kitattana omulimu gwabwe ng'abasawo. Ebigezo bino byakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno.